Mujjukira ng'omuntu abadde omwesimbu. Kati Olugwama ebbanga lye nakolako nalye kuba nabeerako naye mu paalamenti y'eggwanga, yabeera naffe ng'ayogera ekimuli ku mutima. Ye muntu abadde teyeerimba, ye muntu abadde talimbalimba, ye munnabyabufuzi abadde takwenyakwenya muntu ng'ekimunyiizizza akikubuulira, ali n'ekimusanyusizza akikubuulira. Ekyokulala abadde musajja mugabi nnyo nga n'akatono k'alina akejjako n'asobola okukagabira abantu. Ye Honorable Kato Olugwama oba oli awo gwe tusobola okuba nga tujjukira nnyo naddala mu kisaawe kino ekyakatemba. Ffe tulowooza nti Kato Olugwama yalibadde nga aziikibwa ng'omu ku baziira b'eggwanga lino, kubanga kyakoze naddala mu industry ya arts kibadde kinene nnyo nti omu ku bantu abasobodde okuzimba abantu mu katemba, azannya emizannyo egiyigiriza abantu, ayogedde emboozi ezisobodde okusomesa bannayuganda okukola ebintu eby'enjawulo n'okutegeera ensi ya Uganda nga bw'etambula, atunze Uganda mu ggwanga munda n'ebweru wa Uganda. So tulowooza nti singa abadde nga tukkiririza mu kutumbula eggwanga n'ebyayo n'ebyobuwangwa na buli kimu, Kato Olugwama yaliziikibwa ng'omusajja omuzira, kubanga ekyo kyabadde abadde muzira naddala mu bannakatemba. Kato Olugwama nga tukyali mu DP yalwana nnyo okulaba nti ekibiina kya DP kisobola okutereera. Era nzijjukira nti twatandikako Truth and Justice Forum nga Kato Olugwama ye sekuyitale waayo, nga tutambula okulaba nga tutereeza DP. Wankubadde ngu tulina bwe twatuuka ne tulemererwa, fe abamu ne tugenda mu kibiina ekirala, naye ye yasigalayo mu kibiina kye ekya DP wadde nga yeesimbawo nga independent. Abadde muntu ateerimba mu mutima, nga kyalowooza kyekyo kyakugamba, ate kyatayagala kyekyo kyakugamba, ne kyayagala ng'akugamba ekyo kye kyayagala. So abadde wa mazima mu bintu by'akola. Kyova olaba abantu abamu baali bamutegedde bubi mu biseera bye yabeera omubaka wa Parliament, kubanga bannayuganda baagala nnyo munnabyabufuzi abalimba kyalowooza ku mutima nga si kyayogera. Naye ate ye Kato yababuulira kyalowooza ku mutima, ate abamu ne bakitwala nti teyali badde ng'akyogera. Naye ffe ku lwaffe tulowooza nti mu bukulembeze bw'obeera osaavinga olina okuba nga osaavingisa amazima n'obwenkanya, kubanga ky'ekibiina kye kyabaddemu. Tujja kumusaalirwa nnyo olw'ebigambo ebyokubuulirira by'abadde atubuulira nga ffe bannabyabukulembeze oba bannabyabufuzi abato, naye nga tujja kumusaalirwa nnyo, ate era ajja kuba kyakusaalirwa nnyo eri eggwanga lyaffe. Yeah, on the part of politics, Kato Olugwama was a very genuine and very humble person. In his generosity, he would give out anything that he would have in his pockets. He would say anything that he wished to say inside his heart, his own feeling. That is the feeling he would share amongst other people. So that's why some people misunderstood him, because they always want hypocrites as politicians. Those politicians who say something which they don't believe in. Kato was someone who would say something that he believed in. You could either take it right or wrong, but that is what he was. He was a very genuine. Chichen is a very funny person. Onyiga naye kati n'ayogera ekiri ku mutima gwe. Bobo kyagala kyagale naye akikubulidde from the bottom of his heart. So tulina okubeera open ne bannaffe baba akoze ensobi mubulire ensobi. Assalamu alaikum.